Anti soko yogera kungulako. Yogera kungulako. Yebaleko sebo. Kale mama nawe jeba. Nakugambe tugenda tuka ku road tolo tulabe Embeera y'awaatu weri amazzi gayingidde amazzi tegayingidde ekirungi kino tusanzeeyo wakalu era ng'emirimu gigenda bukwaka nga olabayo Embeera yo simbi tusanzeeyo wakalu ngenda kuba nga nkutuusako ate wali katale batamanyi Lukaya obeera ova Kampala omala kubuuka Lwera then nosooka otuuka ku road toll ate eri waggulu gye twabadde omala kuva wanene ku road toll then n'olyoka otuuka wali twabadde yogera kungulako. yogera kungulako. Osuubiza nti nkuleeta ku road toll Embeera yeeyo batugambye amazzi gabaddeyo kawungeezi naye alhamdulillah twagenza otuuka nga agaawo gaweddewo ngenda kuba ate mu vidiyo eddako nkutuusaako abamu kubakolera ku road toll weekuumire ku mukutu nagambye teweerabira kubeera ng'ompagira ku bintu by'enzigi n'amadirisa kona kweza enamba ante munange buli kimu nja kubanga nkikukolera obulungi ennyo subscribinga likinga commentinga ate obeere ng'osharinga tusobole okubeera nga tetumanya buli kimu ekifa mu kibuga Lukaya. Teweerabira nakugamba beera ng'otambula nange tugenda kusoma ku businesses ez'enjawulo tugenda kusoma ku bintu eby'enjawulo oyinza okuba ng'olina business gy'oyagala naye nga togirinaako bumanyirivu naye nga mu mutima ogyetaaga nakugamba ngenda kutuusaako buli kimu oyagala dduuka lya byamasannyalaze lyangoye lya byakunywa oyagala kusiika capati oyagalayo omudaala gw'enkoko oyagala kwokya gonja nkugambye beera bubeezi nga weekuumira ku channel yaffe Shifah the Hustlers Media ante buli kimu ngenda kubeera nga nkikutuusaako gwe kaddaama ali eyo olina okuva ku kyeyo omanyi bizinesi gy'ogenda okukola era ng'omanyi w'ogenda okutandikira efuna etya waawe okolera loosi osobola okubeera nga teweewalawo nti awayingiza amagoba obe ng'ate onywezaawo nkugambye weekuumire ku mukutu gaffe Shifah the Hustlers Media ate na subscribinga essomero gy'olina okutwala omwana wo erya Big Rich Junior School ate munange tube nga tumubangula mu bintu eby'enjawulo oluzungu n'ebyemikono abeere nga bakusomera eryo ate nga abitegedde bulungi nnyo. N'ennyongera okukujjukiza omukyala waffe atukolera ebyokulya ebyenjawulo mberenge cookies omukyala ono Our Lady of Good Hope Bakery ate munayebeera ng'omukoonako ebintu bino abiderivaringa munange muteesa buteesa kabeeyi nabeera ng'ate abikutuusaako.
Big Rich Junior School ly'essomero w'otwala omwana n'otejjusa. Ssomero lya day ne boarding tuva ku daycare okutuuka ku P7. Abasomesa baffe batendeke ate nga tuli mu kifo ekigazi obulungi awali n'ekisaawe omwana okwetaaya. Eddiini zonna tuzikkiririzaamu. Tusomesa ebya bakery, cookery, kompyuta n'okutumbula ebitone by'abaana. Tulina ebyokuzanyisa eri abato, entambula weeri eri abayizi abava ewaka. Ekisulo kyaffe kya mulembe era ow'ekisulo ebikozesebwa abisanga ku ssomero. Tusangibwa Nsangi emabega wa Gipi Petrol Station. Okumanya ebisingawo kuba ku 070 69 812. Big Rich Junior School ly'essomero eririko kati.